With you. So, nani kaparato? Tutuuse gano mu laboratory y'eddwaliro lino. Lab technician, babeta lab technician, babeta bati. Lab technician kwe tunaye mukulu olungi. Gwe bali baba. Twenze kutukobera ku ebitonotono mu dakiika 2 byokola buti otandikira bw'omulwaira ibye gabi otandikira obwakomenkerezaaga. Utandikire reception. Entebe ziri. Awo lumala. Omala eri bagirayo samples. Eri tulinga kugirako ebyomusaayi n'osigala eyo omulwadde asigala eyo samples ojja najjo nojja wano wakolektiringa samples teeka wano kulaako eyo omala n'otandika oziraninga tulaninga malaria checkups kola typhoid chekera busera kola tuchekinga UTI kola CBC so in fact tukola bingi nnyo kati twala dakiika meka omuntu okumuwaliza busize kisinzira test yonaaba osabye okukola esinga okutwala obudde obungi eriwe obanga olikola malaria checkup kubanga malaria checkup tulina types methods bbiri zetukozesa osobola okukozesa RDT kati eyo ya dakiika nga 15 kati kubanga okola BS oyinza okumaliriza dakiika nga 20 kati ekibuuzo singa abazadde nga balinga 8 embeera mulimu owa typhoid bulosera malaria biki ebintu ebyo okutegeera nti results zino za mpaata zino za Rogers zino za gundi notagira gundi ate ezampaata noziwa Abubakari okola otya? Ekyokola nga tonaba okuteekako oba omusaayi gw'omuntu yenna mu container olina osooka kuteekako linnya yebeera identity n'omuwa lab number checkinga register namba gy'omuwadde ne sample gy'olimu kukolako nga bimashinga yeeyo mu foomu tuwandikako amaanyi kale gwe musawani ati tula mu kamera bakulabe bakwita musawani overside ki buuza ku beepalisa bajja kukulaba abeepalisa bajja kukulaba ovya palisa kasondo palisa gogonyo palisa side ki palisa gogonyo county yaffe ye gwende lyempiya Derek anda apopo sub-county ono gwe tubeera yava palisa aye ali kuweereza eno ali kuweereza mu busobo so n'ekindi kyabeerera okubategeeza abantu baife omusaayi gubaawo buli kaseera ate tugutunda gubaawo gwa bwere kuba tuna tugufuna ku bwereere so nenda okubiriza abantu abali eyo abali munamutuma n'ebitundu ebyetolwaire buli babaawo omukisa mpaata wangisa sookoere mu kyoli kwogera omwerabire oba oli kwogera kituufu omusaayi gubaawo ate tugaba ku bwereere tigutundibwa kunamutumba community hospital so nenda okutegeeza abantu baife abali mu bitundu ebiri eyo mutabeeyo na bamama bawaire mu musaayi nimuva eyo nga timukola ki nga timuli kugufuna era muli kugubona gulimu saawa eno so twenda okubategeeza nti mwide kunamutumba community hospital aba betaaga abawaire mu omusaayi amalwaliro center 3 eriri eyo litatya kurifaringa abantu kuba namutumba community hospital omusaayi gwayo tekola ki tegutuna twena tugufuna ku bwereere okuva ku Jinja blood bank so nenda n'okubiriza abantu nti webaayo programu ebayo nayo eyogaba omusaayi betandika okugaba omusaayi kuba tomanayo ogwetaaga adi abakubaki omuntu ayinza okuba nga bweinere yakuba ati kino kiki ekiryanambenjabuuza nti guki ogwo ndaloza gu ice cream biki nakaleeta chemistry analyzer machine so omukulu ono aidabanga abainolaki kyebikola chemistry analyzer machine